ogamba otya Mr. Kadaama TV kansubire oli bulungi naye nina mukwano gwange ali Uganda yalina okutambula olunaku nga ogamba nti alina okutambula ku Mande ssaawa 10 n'atuuka ku kisaawe ne balyoka bamulaga nti ate obudde bwe like ennyonyi gye babuukinze essaawa eno tewaliwo nnyonyi n'emu etu egenda kutambula kuba wabanga bamugamba kutambula ssaawa 10 ye n'atuuka ku kisaawe ssaawa 4 ne bamugamba adde waka tewaliwo nnyonyi egenda kutambula budde okwo kati ssaawa eno ate nga eno baboosi be abaali bamutadde mu tiketi bamugamba ate alina okwesasulira ate simanyi alina okuddamu okwesasulira ebintu ye alabe ng'atambula kati ssaawa eno naye yeebuuza kikyalina okukola simanyi nange yanneebuuzaako nga nange sina kyamugamba. Kadaama TV muwulidde omuwala oyo oba Kadaama oyo agambye nti ennyonyi yalese munne. Kakati tugenda kubeera nga twogera ku kintu kino eky'ennyonyi ne tiketi. Bakadaama abamu tebamanyi kubeera nga basoma time mu 24 hours. Njagala mwegendereze nnyo ekintu kino. Bw'owulira story y'ono Kadaama ono alabika yabadde alina okubeera ng'atambula ku ssaawa 4. Ssaawa 4, jjukira ssaawa 4 ez'okumakya mu 24 hours bawandiika ku tiketi yebeera 10 AM. Kati okusinziira Kadaama ono kyayogera, Kadaama ono yabadde alina okutravoolinga ku ssaawa 4 nga bawandiiseeko 10. Ye Kadaama 10 n'agiyita ssaawa mmeka? Ssaawa 10. Jjukira tiketi zonna zifuluma nga ziraga essaawa ezo nga ziri mu 24 hours. Kati tegeeza ssaawa 4 ye ze yatuuseewo ate ennyonyi we yabadde erina okugendera. Kati bw'obeera ogenda ku ssaawa 4 kitegeeza check-in ezitera okusinga zitera okubeera 3 hours before the flight oba 4 hours engeri gye waliwo bino ebintu bya covid ku checkinga. Kati kitegeeza yalibadde atuuka ku kisaawe ku ssaawa 12 oba ssaawa 1 gy'alibadde atuuka n'akola check-in n'abeera ng'atambula ku ssaawa mmeka? Ku ssaawa 4. Kati mwegenderezanga nnyo ebintu bino ddala ebintu bya tiketi. Kino kituukira ddala ku Bakadaama oba abantu nga weebuuziza ku muntu atatambulangako n'omuntu atamanyi ebintu by'ennyonyi bitambula bitya omissinga flight. Ate nekyenfunye mu gundi eno Kadaama ono alabika kati yatambulidde mu kampani. Kirabika be bano Bakadaama oli n'abeera nga afunye omuntu n'asponsoringa n'abeera ng'agenze naye nga tayise mu kampani kuba kampani tekitera kubeerawo nti abantu bamisinga flights zaabwe kuba bakampani olwedde babeera bakimanyi. Naye mulimu omuntu n'akola ebintu bye mu nkokoto bagiyita mu nkukutu. Kati bw'akola ebintu ebyo mu nkukutu n'abeera nga bamuwa tiketi. Bwe bamuwa tiketi ye n'agenda n'asoma by mistake ye ssaawa 4 ate ye n'azisoma nti ssaawa mmeka? Ssaawa 10. Nze ndaba obuzibu bwavudde. So abantu mwenna abatravelinga Kadaama mwenna abatravelinga mugezeeko okulaba nga essaawa zino bw'oba ogirabye gimanyi nti essaawa gy'olaba eri mu 24 hours. Bw'olabako 10 manya ezo ssaawa 4 si ssaawa 10. Kyangu nnyo omuntu akimanyi oyinza ogamba ye oyo yabadde fala. Tekibeera kubeera nti oli fala. Ekintu kibuzaabuza ddala. Kati njabawo example ng'omuntu bw'oba ova Europe oba omuntu tugambe nti oba US ensi ezisinga Uganda essaawa oba Uganda ensi zeesinga essaawa. Bw'obeera ova mu nsi eyo esinga Uganda essaawa bakuteerako essaawa zaayo. Ate bw'oba otuuka wano e Uganda aye ne bakuteekako essaawa z'e Uganda. Kakitegeeza gwe bw'oba ofolowinga ensi eri oyinza okulowooza nti zino ze bakuteereddewo z'ogenda okubeera ng'otuuka e Uganda. Naye nga buli nsi gy'otuukamu buli kisaawe ky'otuukamu babeera bakola ku local time y'eyo ensi. Simanyi wamunfuna.
tujja kutwala example nti Uganda eyinza okuba esinga Sweden hours 2 tugambe mu winter. Kakitegeeza bwe mba nvudde Sweden ku ssaawa 12 ez'olweggulo bwe babeera bataddeko wali nti ssaawa 12 zenva e Sweden ate Uganda ne bateekako ssaawa tugambe ssaawa nga 4 tugawa 10 am kati 10 am tozibala ng'eze Sweden ntujja kutuuka ssaawa 2 kuba Uganda eba esinga Sweden ssaawa 2 kakitegeeza essaawa ze bakuteerako yebeera essaawa eyo local time y'ensi eyo gye babeera bakuteereddeko. So mwegenderezenga nnyo ekintu kino simanyi oba mukitegeere bulungi nti kyangu nnyo okubeera ng'obuzibwabuzibwa mu ntambula. Kakati ate ekirala ekiriwo Entebbe bw'obeera nga mugenda kutambula ddala abantu abatambula nga toyise mu kampani abatambula nti oba addayo buzzi oba waliwo amututteko waliwo omukwano gwe yabimukolerako ebintu bwe bityo nti bw'oba ogenda gezaako okubeera ng'olina corona test kubeera waliwo omukyala yamiisinga flight ye nga yatuuka wali nga talina corona test. Bw'oba tolina corona test eyo shiwadde lumanya togenda kubeera ng'otambula. So obutamala budde bwo obutamala ssente zo obutwonoona biseera bwo na ssente zo togenda ku kisaawe nga tonnaba kucekinga tolina test. Omukyalo oyo simanyi oba mumujjukira waliwo gundi kafa kabadde katambula ka odi akabadde katambula yagenda n'atuukawo ku kisaawe ne bamugamba nti tacekinze for corona ate nga nja genda n'okugamba nti abantu bano ababuukinga air tickets nabo muyambengako abantu bano abajja okubuukinga kuba omuntu singa omugamba nti munaye wadde obuukinze naye engeri gy'otalina test eno oyinza obutabuuka naye kaakati oli ye engeri gy'aba ayagala okutunda tiketi agamba onoolabira eyo kati mukazi wattu musajja wattu ng'ogenda ng'otuuka wali kuba test eyo kaakati number 1 tosobola kuva mu Uganda nga tonnaba kwecekinga nti oba olina corona oba togiyina n'okubeera muyiga okubeera nga bwe mubeera mugenzeewo wali okujjuza obupapula okubeera nga kiro zammwe muzivudde eno nga muzipimye otherwise otuuka wali ne batandika okubeera nga bakutawaanya mugezengako okulaba nga kiro zammwe muzipima nga temunnabagenda ku kisaawe muavoidinga okubeera nga ebintu byammwe mubirekaawo. Naye kaakati ekintu ekikyali major kaakati abantu kye bakyasinze okubeera nga batambulirako kyekintu okubeera nga wagenda ne bakugemesa n'obeera nga bakugemye corona n'obeera nga neyo test ogiyina. Katusooka tuwulire Kadaama ono ye yamiisinga flight ye ku bintu nti yakeerewa ate n'abeera nga bwe yatuuka wali nga bamugamba aleete corona test za corona. Katumuwulirize. Nabadde nziredde naye natuuse ku kisaawa ssaawa 4 n'ensanga nga nnyingi neziwolera ssaawa 9 ne baatugamba mbu essaawa ziweddeyo ate ne bwe tukola corona test mbu tetujja kuyitawo essaawa ziweddeyo. Kitegeera abantu bonna basigadde nga bangi babadde bangi nnyo bonna basigadde kyekiŋŋaanyi okutambula omukwano. Ndowooza mumuwulidde oyo ennaku zino abantu bangi nnyo abagenda ku kisaawe ne babeera nga bamiisinga flights zaabwe olw'okubeera nga tebakoze test za corona ate era ne bagamba nti n'ogenda gikola ogenda gikola time abantu abali ku kisaawe kati abatravelinga ne delays eziri ku kisaawe oba tojja kimekinga kati n'oyo eyasoose muwulidde neyamiisinze just because yabadde tategeera kiki bawandiika 10 yalowoozeza nti ssaawa 10 then olwo n'amiisinga era olunaku lwe lumu okubeera nga ye yamiisinze because of corona test yabadde ntagiyina. So mwegendereze mbeere begendereza mubeere nga muleme kwonoona ssente zammwe genda ku kisaawe obuukinze air ticket yo ogenze ate tijjukira nti air ticket eno bwe babeera nga bagisazizaamu
oba n'obeera nga totravelinze obeera togenda kubeera nga bakuwaamu tiketi endala kuba ensobi eba tevudde ku bo ensobi eba evudde ku ggwe gwe wakeereyo okujja gwe wagenze ku kisaawe nga tolina test ya corona oba nga waliwo abantu bebagamba nti kati okulinnya twagala okubeera nga weegemesa so ebintu ebyo mbeere nga mbigenderera